tukwaniriza ku There is Still Hope chano y'essuubi. Kale twogera okulamusaako yonna gy'osinziira okubanga ate otulabira eno There is Still Hope Tish TV testimony n'emikutu emirala tubeerayo okubanga ate tukwongererayo ddala. Kama tukwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu okujja okutukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina amina ddala. Oli mulabi mulungi nnyo gwe wina akyekumidde ku There is Still Hope. Bwe nga wasalawo okulaba ka notification n'okataaninga on ng'otulindiridde okola ky'amannyo mukanda wange mu linnya erya Yesu. Kale nga tusemberera zi Passover, zi crossover, yonna gy'onoobeera. Bwe kiri. Jjukirako awo omusumba Sserwadda baali bategekeranga Nambooli. Yes, Nambooli ne babagobayo. Olw'ensonga bagamba politics kuba yalumbako ab'emmwanyi biki bimuviiramu ebyo byali bingi. Naye n'ateekawo operation kufuna kifo wakole ekisaawe ekyabwe ng'abaki nga bakkiriza era ne basondangaawo ssente ndowooza mwabasabirayo mwabadde kitundutundu kakati abadde awo n'ayanjula n'agamba ekifo Mukama kyabawadde nti kyekino bagenda naddala okutegekera 31 I think bagenda tandika oba naguno omwaka simanyi naye banna Victoria tubayozaayoza congratulations manyi akati ate ekibaluseewo mu Uganda operation Bisaawo wano wali competition sibaira kumanya era mawasaya amaga makenisa agayita amanene mwetegeke kusonda Bisaawo bifuuse Bisaawo awo wafa akyasirise alwa oyo Makerere Pastor Nyunzima Makerere Kavuli alwa gundi Senyonga mujja okisha akyasirise mujja solooza tofaayo naye ndowooza oyo oyo taata we ye muzeeyi Sserwadda ye taata wa kitegeeza byebimulawo byebimulawo taata w'amafuta ga taata taata wazimba nyumba naawe ozimba yateesaako essubi oteekawo mulaga nange ndi musajja nange siwena kale leka tusooke tukuwe omusumba Sserwadda nga beebaza Mukama kitiibwa kya Mukama olw'ettaka lyakoze eki I think bafunye baku liizi nawudde agamba liizi banga linaggwako bayinza olisigaza kyaka lya period abadde period era kimanyi bajja kukola ki kama njava wa ssente bajja kubanga ate baligula tomera akasajja obanga mwe temunaba kufuna tonyiiga bino bireke bino byabakulu n'abanene ganda wange toyogera bingi saba Mukama akuwa ekisa gwayinza okuwa ate okwolesebwa okulala Mukama fetubeera mukawempe mwaka ku mwaka yeffe lwaki Mukama ffe twakukola ki Katonda waffe wekisa ekinjikala mulimu amakulu osabirawo bati anaabalokole bamukisa abo abakolaki abakkiriza mbanalaba wamaka tusooke tukuwa sooke tukuwa omusumba sooke kwalabe tweyongerayo Katonda yatuwadde ekifo kino yonna gye kiyita ate ffe tetuli willing na kukiwa muntu mulala n'oluvannyuma lw'emyaka gye twalagaanyi tujja kukiwamba kino tukitwale kati twogerera mu myaka emiragaane naye bwe ginaggwako ne bwe zinaaba Passover 5 tujja kwekakaba ekintu kino ebe kiba kigula mukazi Munyankole na mbuzi ye banya nanteeye tujja muwaayo Munyankole n'enteeye abazungu bagamba nti kigula mukazi na mbwaye naye Abanyankole baga nti akigula mukazi na nteeye tujja kubawaayo byobyo tujja biwaayo kino tetuva wano sina plani kuva wano whatever it takes ekirungi titulina akadde okweteekateeka
So oyagala golola mikono gyo ng'ogitunuzaawo. Ekisookera ddala ebyandiko babiga nti buli we mulinnya ekigere ekyo nkimaze. Kakati Katonda yatwala Ibulayimu n'amugamba tunula emambuka n'emaserengeta, tunula obukiiko obwa ddyo n'obwa kkono, tunuulira obuvanjuba n'obugwanjuba, amaaso go gye gakoma awo wenkuwadde. Bassebo ne bannyabo ku ddakiika zino bawundole zaffe ziyita ku kikomera ekyo nga bwe kiri, naye amaaso gaffe gye gakoma. Kyeyamaani ayogeredde wano nga tasaaga nti ennyumba zino zonna bannyinizo bagagga, nti baazizimba bantu kusulamu, ng'alinga agamba nti bwe mwagala mujje musenge oba mugula oba mupangisa, naye mujje mubeere wano kumpi, kubanga bakooye. Kyeyamaani ne banne bakooye abantu ababi ababasuza ku mugomyo. Kati ffe wano tukkiriza nti zino ennyumba zigenze. Ne ziri zigenze. Tujja sooka ezo ze tulabako n'amaaso. Bwe zituuka eri nga mu bakyeya tugira tuleka. Tulembe kutwalira mu kyeyamaani. Tugere obugagga kuba bujja gy'oli. Eno region mw'oyimiriddeyo abagagga. Tunuulira neighborhood gw'olabawo ebbaati amabaati mu neighborhood wano gakola covering z'abakozi. Temuli nnyumba ya bbaati, mategula meereere. Ononye kwolesebwa. Laba tunulako wano omukono gwange ogwa kkono abantunuulidde gwammwe gwa ddyo. Tunuulira olabe omusajja yaleka ennyumba 1 2 3 4 mategula gali awo. Si mabaati, wano ebbaati teririna we lijja. Katonda akuwa okwolesebwa okwettegula. Katonda akuwa okwolesebwa nga leevo ya ttegula. Era mu Uganda teriyo kye bazimbisa kisinga ttegula. Kati njogera ng'omusajja wa Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, oba wavudde Nakasongola, oba wavudde Masaka, oba wavudde Busoga, Busoga yonna gy'ayitira, even beyond, njogedde omukisa oguzimba ennyumba, njogedde omukisa ogusenga, naawe olambule ploti nga tewaliiwo atuyamba. Tuwulidde obujulizi obw'amangu mangu. Waliwo wano omusajja eyasayinize contract oba endagaano ng'afunye acres 27. Wano tuli ku eka 10 zokka. Yafunye kino emirundi 2.3. Ekyo nkyogedde ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Gw'obanga tolina woosula, Katonda akugye mu muzigo akutwale mu nnyumba eyiyo. Ekyo kye wanonye wano. We tutuukira mu Passover okujja wano ng'olina waakiri endagaano, obanga waakiri watandika okusima omusingi. We tulijjira wano mubaze okusaba gw'ojje kwebaza ng'ogamba nti nayimirira wano nga biriga byakusaaga. Katonda nze yangulira ekibanja, Katonda akugulira ettaka, Katonda yakuleese wano. Muwulidde nga twabagambye tojja kusasula ng'ojja wano. Twabadde tumanyi kye twogera. Katonda agenda kuweera wano omukisa gwe bayita ogw'obwereere. Ogenda okola ebyensimbi, ojja kukola ebya ssente. God's blessing is on these grounds in the name of Jesus, and the same blessing is now transferred to you. Oleme kubaako ky'obuziwabuzibwa oba ky'obuusabuusa. Katonda yatusibyeko ekikomera kino nga tetunnajja. Baakikola emyaka 5 egiyise. In fact, 7 years ago. Katonda n'atereka ekintu kino for 7 years. Ng'ate kyasooka kubeera mu open.
kati naawe oluwaliro Katonda abeereko ekintu kya sumulula akusuule busuuzi munda mukyo bakugambe nti kino kimaze wano emyaka gino gyonna kibeere ng'ekibadde kikulinze. Njogedde ng'omusajja wa Katonda kibeere ku bulamu bwo, oba oli muwala oba oli mulenzi oba oli musajja oba oli muvubuka, Katonda akuteeka ekintu mu ngalo ng'abeewammwe tebakikusuubiza, ababadde bakiguumiika nga bakitunuulira bakikyawe. Batugambye nti abantu babadde bajja ne bayiwa muna amazzi basinzira nga wali ne bayiwayo eno oba bifuta mafuta ndoza balogo baba ab'ebidiini abakozesa anointing oil. Tugamba nti ekyewuwo tekikola, tewabaawo n'omu abba ekintu kyo, tewabaawo n'omu aloga ekintu kyo. Oluwaliro Katonda akuzzaayo ng'akutandisa obulamu obweyagaza, okomewo wano mu Passover ng'ozze kwebaza. Njogedde ng'omusajja wa Katonda kijja kubaawo. Katonda naawe akuteresa ekyama kye nga bwe mbadde nkuuma ekyama nga ndibatwala nga n'abantu bwe bavuma baga wa babatwala wa ne boogera ebigambo. Katonda agenda kutwala nga tova na ku chorus, ovuga chorus yekka mpaka wolaga. Nga Katonda bw'akitukoledde akivuunule bw'ati akiteeke mu ngalo zo. Yogera ng'alina obusungu nti nkitwala, yogera ng'alina obuyinza nti nkitwala. Obanga kibadde kaalamuza ajjeyo omutima ng'agottera embwa akiviireko ddala geti n'okukyagala sikyagala. Katonda akiwe ggwe kubanga okuva ku lwebederi yakiterekera ggwe. Kyonna ekibadde kyavuunikibwa nga baakikweka Katonda akivuunukule olw'obulamu bwo. Abamu ku mmwe ettaka bali bawe Dubai, abalala bali bawe mu Amerika, abalala bali bawe Bungereza, abalala mugule mu Kenya, ensi gy'oyagala. Tanzania abantu bamudduke nga gw'omuyingira, amawanga abantu bagaddukemu nga gw'ogayingira. E Rwanda bagamba bikalubo, gwe Katonda abikwanguyize. Katonda akuwa olulimi oluwamba era olutwala ebintu. Nkusumulidde omwoyo ogugaggawaza, omwoyo ogugaggawaza. Bayibuli gwegamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza. Ogwo omwoyo ngusumuludde mu linnya lya Yesu. Olwaleero oba owaddeyo oba towaddeeyo, Katonda akutandise. Katonda akutandise. Abantu obadde oyagala okubeeramu eno, abakakadde ab'obukadde, waliwo yaŋŋambye awo nti obwange buli bubiri, era ebbaasa gye ntwala yange n'omukyala ye kamu nange kamu. Wadde waabwe akiŋŋambye nyinza n'okumugamba nti omukololo agubawuubira. Aliwa aleme gamba nti nze njubisa. Aliwa ŋŋambye nti esente ezizo aliwa kandabe feesi nabo bang yes gabula yaŋŋambye jangu wano gabula aŋŋambye ntutte baasa naye n'omukyala kwali ndeeta kakadde n'omukyala ajja kuleeta. Omusajja ono yakiŋŋambye. Kaakati gwe otudde wano tomanyi nti eri waliyo n'akulowooleza nga omusajja bw'alowooleza muganzi we n'amunonera ebintu mu dduuka. Katonda naawe akulowooleza akuyiiyiza akuleetere. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Amazima agali mu kamwako gakuwanguzise. Olugendo lwe watambudde okutuuka wano, Katonda asasule ekigere ku kigere, akuteeka obugagga mu ngalo. Okikkiriza ekyo? Yatula n'akamwako nti ayi Mukama, nkwebaza olwa Lubowa Estate, nkwebaza olw'okundeeta mu bagagga, nkwebaza nti gendaga n'ebipande biri kubwa tugenda wa gundi eno. Yogera erinnya lyo, tugenda wa. Yogera nti tuyita wano, akapande we kali awe tuwetera okgenda ewa. Yogera erinnya lyo n'amaanyi nti bajja kukyama nga nti okyamiraawo n'ogenda ewaani. Mu linnya lya Yesu, nga bwe tubakulembedde okujja wano, omwoyo wa Mukama abakulembere nga muddayo eka, abakuumire mu bidduka mwe munaatambulira, kyokka ate abakulembere okubatwala mu busika bwammwe. Nkyogedde ng'omusajja wa Katonda, ndikomawo wano
omwezi ogujja nga tuzze mu Passover ffenna tulabaganeko nga obulamu bwakyuka, ng'entambula yakyuka, ng'endya yakyuka, ng'abaana bo baakyuka, nga buli kyokwatako kyakyuka. Ekika kyewammwe kikulabe ng'oli wanjawulo, abantu boogerenga nti omwana ono wanjawulo ku bantu beewaffe. Wabeere wakikubirako mu ngalo ekyo. Obanga oli wano ng'oli musumba, Katonda akugulira ettaka ozimbe ekkanisa. Katonda akuwa ensimbi eziteeka amategula n'amabaati ku kkanisa yeewammwe. Katonda abasereke muleme kubwa nkuba. Twayogedde ku makya ne Bishop ono ti enkuba eno kiki ekigireese. Nabadde nakakijja mu kamwana eŋŋamba nti eryose nejja etonnye ku makya olw'eggulo lubeere lwa mukalwe. Kati olw'eggulo nga bwe lubadde olukalu bwe ruti, Katonda akuwe weather, akuwe environment, akuwe embeera nga buli kyokwatako kireeta. Katonda akujjuukiririre mu ebyo by'okola, asumulula omukisa gujjire obulamu bw'okikkiriza ekyo. Emikono gyombi mu bbanga gamba nti ekisa. Correct. Kale tukwebaza nnyo kifo kirabye kibadde kijjudde ensiko kibadde kipya neera kintu wakiriwa mu Kampala kubeera ndaba amayumba galinga ag'omu kibuga naye mwebale bana Victory okuwulira omulanga gw'omusumba n'okuba nga musonda akasente abantu basonda mu bintu ebyekisiru ebitali munuma amabaluwa ag'oko era nze babayinza muweerezaayo omutwalo buli lunaku baleeta ebbaluwa ng'ekusindiikiriza okusonda eyaleero nesinga ate balina obuntu buno bateekamu buli motion nze bannange amazima omusajja akolerera sente za nnyama n'ogula bijanjaalo bannange kambapulire bakola ekinanasi situnde nze ndowooza nga nzooza nga ekinanasi oligula kiro bakisakirya newe nagala baba bakisala kubanga ate kimanya zinakitugalenga ne kinanasi. So nze nebaza Mukama waba alina kyakoze osiima w'osanyukirangako muno tomanya next time Mukama ayinza okuleeta obuwanguzi ku saidi yo kituufu buno kibaddewo oli Mukama alaba omutima gwe agamba ayagaliza naye gwe eri abantu abamu bazimbye dda gwe wameze dda agamba bingi beboogedde bono na sente bandiziwadde abatalina bandiziwadde abaavu bali eyo abaavu bakubeera mu nsi muno paka Yesu baalidde tewali kuba bamalawo ekyo tebakufera ojja kola operation kumalawo baaba abaavu tabasobola kubanga bakola baggwawo naye twebaza Mukama nti yabawadde ekifo ekyo era n'enteekateeka ezasatu mu olumu naba buli kanisa kati eri mu kuteekateeka buli kanisa eteekateeka Passover yatoola esigaddeko bbanga ki nnaku ziringa 3 okutuuka ku crossover so yonna gy'onookwatira crossover tukwagaliza ki naye beera mugezigezi ne sitaani agenda ategeka ate ebibye naye agenda kukozesa abasumba bategeke olowooza ogenza ku kyoto kya Katonda kumbe ogenza ku kyoto kye kyennyini abasamize bajja sula mu masabo olusozi olunaku luzibu nnyo olina okwegendereza wa olumalirako otherwise ate jjukira bo bagenda okwetaba mu kyaffe nga bo bakola dde ekyabwe 3 ogw'ekkumi bajja bajjudde bajja ku disorganizinga gwe kati bategeka okusaba era wegendereze si nti we batadde emizindaalo si we balanga nti have to go olina okubeera so careful
wawo olina okuba ng'okola ki ng'ogenda so kama akuyambe sobola okuba ng'ate otuuka mu kifo ekituufu namala abalina okwolesebwa mukama gye bagabirira tukkiriza mukama wali akana mukasi agamu gagala zimba agamu gagala mizindaalo agamu gagala sente bwe banaapangisa ekisaawe ewa ekifo so mukama mwenna abakolera ebyekisa era mujja kuba ng'ate mukola ki nga mubifuna mu linnya erya Yesu so banna Victory muyogeyoge muyogeyoge era mukama ayongerera ddala okubagabira mu kitwale amina kasa mukoze okukkiriza bayibuli egamba buli omunaalinnya tugenda kutwala awo ke baalinnyeewo akati awo kasita mutaddewo ekigere muti yakiwedde jongamu abataagala bayinza okukyusamu nga benyini bataagala naye nga nnyini kyo newaba akola atya bamuguze oyo bamuguze indirecti magezi mutumbe bali abeera kololo ayo twabagambye mujja kugenda abeeyo mugende n'ebifo ebirala ekyo kituufu ffe tujja bbawa wana update tetulina buzibu wonna bwe tunaateeka tonagenda beera wano nga tujja nga tukola ki tiimu kololo timu kati gwe mwini ojja mwoyo wa mukama akuluŋŋamye tokozesa feeling gamba agenda wanca kano bagemusinga abantu abangi bagenda obeera fireworks omwoyo wako newakuluŋŋamye ekibaati yingira ye awo walabe nti ogenda otapingira omwaka omujja mukama abantu abatanga amalireko muno mulimu okwerosebwa ki obeereri bantu amafuta fireworks omwaka n'oguyingira mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu mu linnya erya Yesu January mutandikira okukaaba omwaka nze simanyina wamafuna Kristo lwala Kristo akola ebirungi Kristo yakolera omuganda wange tiri mulala gamba Yesu kwebaza olunaku lwaleero era nenkwebaza byompadde nebyogenda okumpa kivanja twa Kristo obeera omulokozi wange mu linnya erya Yesu amiina era amiina ddala kale katuwumulemu tugakola n'ekitundu kyaffe ekyokusatu shalom webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.